Bana NRM celebrating the independence nga basinziira e Busia ate bannakibiina kya NUP bo babadde Kasanda gonna ojja kuba ng'ogafuna ebya Pretty Nicole ne Akram wamu ne Dr. Clothum nabyo byeyongera okulanda amawulire ojja kuba ng'ogafuna ate munnange ebiri wakati w'Abayisiraamu ne Bwakabaka bwa Buganda amawulire ago tuzze tugabalaga nabyo bigenda mu maaso era tujja kuba nga tugakutuusako ye pengepenge ayambalidde Faridah n'akazibwe Stisha Mayanja n'abalala byonna nja kuba nga gonago ojja kuba nga ogafuna ate abange yesse waliwo akatambi akatambula nga kalaga nti waliwo okusika omuguwa wakati wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Honorable Joyce Baagala Ntwatwa ago gonna ojja kuba nga ogafuna abange Teddy Bujingo biki byayanukudde Pastor Bujingo byonna amawulire mangi nnyo nnyini ddala ankugamba nti tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka komenti yo tulaba mukyala waffe Honorable Minisita Fiona Nyamutoro naye essanyu lyalina lyamwekiwagonja ate Chosen Becky mama baby girl omu bw'ati naye bw'atyo bwe yasazeewo ne yedesigninga bingi byengenda okuba nga nkutuusaako. Tutandike ne Independence Day eyabaddewo olunaku lwa yesterday ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'10/2024. Yes, twalabye bannakibiina kya NRM oba oyinza ogiyita eyabadde general celebrations eyabadde e Busia ebyabaddeyo twabibalaze weewaawo abantu abamu bagambye nti tebalaba nsonga lwaki bacelebratinga independence kubanga teyina makulu naye twalabyeko abannakibiina kya NUP bo babadde Kasanda babadde ku mikolo ezitali zimu na zimu era wabaddeyo ebintu bingi nnyo ebyabaddeyo bwe batyo olunaku luno ne baba nga balumalirako eyo biibino balamuzaako baganda bange mwenna ab'Ekesanda n'ebitundu ebirala ebyetoolodde nsanyuse nnyo okufuna omukisa guno okwogerako nammwe njagala okubayozaayoza n'okutegeka obulungi n'okuyita mu mupiira guno mulungi ogwa Independence Tournament. Honorable Nsamba weebale nnyo weebalire ddala nteekateeka mukolo guno tegezeddwako nti muli wamu mwenna ne SG Comrade Waiswa, Honorable Flavia, Honorable Kabuye n'abakulembeze abalala mbalamusizaako bannange njagadde batuusaako obubaka bwa independence okubayozaayoza nti wadde tujaguza independence naye tetunaba kwefuga ebyaddala kubanga tukyali mu buwambe waba nabayeekera ba NRA naye temugwamu maanyi mukozese buli chance emipiira ebisisinkana lazima mumekinge sure mwogera oba buli omu ajjukiza munne ku mbeera gye tuyitamu ng'eggwanga n'engeri gye tusobola okubikyusamu ne tweyagalira mu nsi yaffe. Yakufuna olunaku mbakyalireko tunyumye okusinkako wano naye mbalamusiza nnyo era mbagaliza independence nungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Ensigadde ez'Ekyagulanyi Ssentamu Mitembo aka Bobi Wine omubanda wa Kabaka wa Kayi. So yadde ye omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teyabaddeyo naye yasinzidde ku lukomo lw'essimu n'aba nga asindikira ab'e Kasanda obubaka obwa independence n'okubayozayoza kubanga batuuse ku lunaku olwo. Munnange nga tuvuddeko ewali akatambi akatambula nga kalaga juzi waneeno omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo we baali oba gwali mukolo nzijukira nabawa speech eyo. Yes, gwali mukolo gw'ekika kya Mbogo. Akati akatambi ako kalaga nti mbu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamma Honorable Joyce Baagala Ntwatwa akazindaalo gye bagamba nti alaze nnyo obukyayi mbu bannange si bigambo byange sagala mu nkwate bubi biibino. Naye obuzibu bwonna bwavudde wano
Principal ajja yeerabira omuggo gwe nga bw'olaba mu katambi awo omukyalo ow'ekisa nga ga principal n'ayimirira otya ku mugulu omulema akwata omuggo agujja wansi aguwe principal okategedde nti principal yeerabidde omuggo omulema yeerabidde okugulu kw'okwokusatu. Security ya principal yabuukidde omukyala n'emusikako omuggo mu butikitiki. Ndowooza akatambi ako okalabye bulungi. Kati eyo gye byasookedde. Principal olw'effutubba n'ennyiike ku mutima takyayagala kuwabulwa olw'obusosoze n'asitula effutwa lyonna n'omuzindalo n'agumumma. Omukyala teyamwanjudde n'okumubuuza teyamubuuzizza naye nga lwaki ebyobufuzi bitutuusa awo. Ekifo obufo tekitta Luganda, tuli Baganda. Ebyobufuzi basemwogerere baabisookamu tebakyawa bakitaffe. Basse baana baabirimu basse baggala tetwawukanangako nga bwe mwawukanye ku luno. Tuli Baganda, tuli ba Luganda. Eriyo bajjajjaffe abaatusooka mu byobufuzi naye tebaatwawulako nga kadingo bw'okoze. Enjawukana n'obusosoze mu Baganda banno olw'akafo obufo. Wama honorable baagala big up on yourself gwe mukyala wekka gwe njagala mu parliament. Weebale kujjukiza principal muggo. Principal akabadi bwe kaba kaagaana. Kate tutambule n'ebiddako ngenda kuwa sikuriputi empya. Kati bw'oba okitegedde nti munnange nga tuvuddeko eyo waliwo olutalo oluli mu makati g'abaddiini y'Obuyisiraamu wamu n'Obwakabaka bwa Buganda. Waliwo Seeko omu yakola statement ng'evvoola ekitiibwa kya Ssaabasajja. Akatambi ako mwakalaba era nanzijukira waniino nga nkabaleetera. Kakati waliwo omwana w'obulenzi avuddeyo okutangaaza ku nsonga eyo. Nkoze vidiyo eno okusinziira ku kigenda mu maaso ku Bwakabaka n'eddiini yange ey'Obusiraamu. Ndi musajja musiraamu Omuganda, siri musajja Muganda omusiraamu. Lwaki ndi musajja musiraamu Omuganda? Obusiraamu bwe bwasookawo Buganda. Eyatuwa obusiraamu ye yateekawo Buganda. Bw'oba olina entegeera nga ya munguuba ng'eddiini gy'oliko yeno nnyoko gye yakusomeseza kabalaza k'ewammwe, eno vidiyo oyitako mpite oba kitaawo bajjajjaawo. Njogera n'abantu abamunyunguseemuuko. Allah yatugamba mu kitabo kye, ya ayyuhannaasu, abange mmwe bantu mmwe, inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha. Nze nabatonda, nze Allah, nentonda abakazi n'abasajja. Waja'alnaakum shu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Nabatonda nembateekamu amawanga n'ebika mubeere nga mwemanya. Naye asinga ebbeeyi mu mmwe si ye Muganda, si ye Mulango, asinga ebbeeyi mu mmwe si ye Mulangira, asinga ebbeeyi mu mmwe si ye Wenjaza oba Ow'Enkima, asinga ebbeeyi mu mmwe y'oyo antya. Kati kwe kugamba nti ndi musiraamu, nsooka kugulumiza busiraamu. Ma huwa al-islaamu, obusiraamu kye kyeyowagazi, huwa al-istislaamu lillahi, weewaayo wa Allah, n'otasinza kintu kirala kyonna n'osinza Allah. Bw'omala okusinza Allah kyakuganye, na Allah bw'akugamba nti gwe kakooza wasa n'abakooza ng'omuwasa. Allah bw'akugamba nti nno Nansikombi ensenene zirye ng'ozirya. Kati sisobola kugulumiza buwangwa nenzija nsembyayo obusiraamu. Awo nvuddewo.
obusiraamu bwaŋŋaana okukakkanya omuntu yenna mu kategori gy'alimu. Obusiraamu sirina nsonga ku kabaka ebbanga ly'amala nga kabaka talina kyankoze, taŋŋaanye kusaala. Ayinza okuba amenya amateeka g'obusiraamu, agamba abantu nti temulya enseenene ng'ate Allah yabalagira. Tekiŋŋaana mugambako, naye mu mbeera ennungi. Nabagambye eno vidiyo etegeereke kw'abategeera ddiini yaabwe. Ekigambo kyange ekisembayo wano, kino kambagambe nga si kyoba ki. Obwakabaka tubuwa ekitiibwa, naye kabaka mutonde, muntu buntu. Kabaka talina kyali mu maaso ga Allah, kubanga kulillahumma malikal muluki tu'til mulka man tashaa'u. Allah okuddira obuddizi kabaka n'amuggyako obwo obwakabaka bwe nga ne kamunyeera tekagambye nti mmwe, n'akataayi tekasala. Abasawo Abaganda omuli ba Aligaweesa ndabye muwaga nnyo, njalo bagamba ekigambo kimu nti temulina kye muli, kubanga ate mmwe Allah yabakkakkanya nnyo. Yagamba nti abashiriku innamal mushirikuuna najisun, muli nagisi. Enagisi ogimanyi? Kati ne bw'onooleekaana n'okola ki gwe omusawo Omuganda ate toyina ky'oli? Mu abantu abasaddaaka abantu basiiba basange abantu abasaliddwako emitwe mu masawo, nammwe mulina kye mugamba eggwanga mmwe. Abantu abalala bwe babanga boogera mmwe musirike, mmwe mbasobola bwogu ne mwekuŋŋaanya mwenna mbasobola bwogu bw'omu. Kati oba muli b'amaanyi musindike ebyokoola byammwe binkime. Muleke kutiisatiisa, mwe bashiriku mmwe muleke kutiisatiisa, temulina kye musobola tugamba. Bwe mulowooza mmwe musoose okulwanyisa obusiraamu, bw'eba nga Amerika superpower yeeyita superpower, obusiraamu bukyagiremye okkuba wansi. Kati mugezeeko, mba mwagala vita, mulumbe, oba mulowooza nti muli b'amaanyi. Ndabye ekyo simanya kyaligaweesa kikubye olukuŋŋaana kirimbalimba kiwaga, tolina ky'osobola kukola. Abashiriku mmwe musinga okubeerera ddala aba wansi, mulimbalimba abantu, mubba ssente z'abantu, mufera abantu, musimanyi muyina empewo, muyina biki. Kimbi biri n'olaba omwana baamutemyeko omutwe tumukwatidde mu ssabo ly'ejiini. Wali owuliddeyo obusiraamu obulagira ossaddaako abantu? Temuddamu kutumanyiira, temugenda tutiisatiisa. Njagala na kino nkibategeeza olwaleero. Omusiraamu yenna akakasa nti musiraamu ng'alina obusiraamu bwe ku mutima ne mu bikolwa nga bw'olaba nze Hassan, tetutiisibwatiisibwa. Ekisooka kya byonna tetutya kufa nga mmwe bwe mukutya. Kino kambeere clear, loud and clear. Mwe mulowooza ku nzita gye bassa abasiraamu singa tukyayogera. Tetutya kufa nga mmwe bwe mukutya. Teri abasinga kutya kufa ate nga muli batemu. Ffe abasiraamu tetutya kufa. Kati nze okufa nkutyako ki? Ekiragiro kyayita dda. Allah n'agamba ffenna tugenda kufa. Qul innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum. Bagambe ne bwe banaakola ki, ne banaddawa, ne baneekwekawa. Golooza abasajja abalina ssente nga Gaddafi singa okufa kwali si kwa tteeka yandifudde. Temuddamu kutumanyiira, simanya kummwe mwenna tekuliiko gwe baatonda na ttaka. Kabaka tebamutondanga na ttaka, yalisanga ku nsi. Nosanga agasiraamu agatalina magezi mbu ky'okukifiirawo nnyo ku Buganda thaani okufiira ku Katonda. Ani yateekawo Buganda? Temuddamu kutwasamira. Leero mbadde mukambwemu. Ekyokubiri, kino kigenda eri basseeka. Lwaki mwereega n'ekintu olwedde Katonda kyali mu kuggyawo? Ako kategeereko kabagezi bokka.
oli waddembe okunkyawa wadde oba owulira nga Obuganda bukuli ku mutima oli waddembe okunkyawa nze ku ddiini eyange nfiirawo. Ndowooza muwulidde ebigambo bye. Ate ye mwana mulezi pengepenge ayambalidde Faridah Nakazibwe, ayambalidde Stesha Mayanja, ayambalidde Desire Luzinda. Bannange simanyi na kumanya naye lwaki mwogerera ebigambo bye bibino. Kulusumu yagamba mugwe oyasema bwasani manya yani oyo Stesha Mayanja kati ali eyo Canada agoba nswera akuwambala si mikono anaza bakadde gwe yali sitago oyimba Afrika nejjulo adda mabina mbwaja tiswanyi gundi walimba twanyi gundi yakuloga ngwatulira Stesha wabanya abaana abo batwala Bulaaya kati wasemba Tozeni beki chayima nga Stesha Mayanja ali oyimba oliwa oliwa Stesha Mayanja oliwa oyo penga asema bwasami wachingamba leero mu wiki emu omwami ngo wasi nimbaga makunale nebamukwatanga be mobile money Faridah Nakazibwe yampita nange naleeta omusajja nanvuma ku katali kuda gundi nemugamba Faridah kale yali yeeta Opera wa Uganda nze kasangu songamu olugalo osiraana Faridah tageze Middle East afunyeyo omusajja amulimenti doctor Mo mzaji atembea bikwanso byaba wala. Singa muli bagezi. Singa penge muliza byabagamba. Nkwatulira. Faridah manyuna oli Canada. Buli mukazi yabade yefula kanege. Kutaka Desire Luzinda zino msajja ali amagala bamitanga chopa ngakwa nebo program ku WBS Desire Luzinda msajja wa mudduka ku nogenda mu Nigeria yakola kinagenda alagembo gayo ensine ejiraba okuvoli wali zengo alofunye ku mirembo limu America walokoka ate yo genda ojuzo okola na mu mochari enulaga taxi waji tesiranga mola wali mu tesi yachoko okola sibanyi gundi eri mu mochari bakumanya babire derasi de mayima asiba ambulire bive derasi sijo obera simanyi derasi mai California olaga tesira ne muwala ochoka atokola mu mochari osala buko emirambo njagala mubonere bone mwe nabali bamanyira izanga litogambwa akolwa hipo no sulo chali wange chopa nofuna mu Nigeria abacheri yakula mwe nabasajja babasudde ebigo Dofuma penge ngo ino musajja Bumapenge ngo ino musajja olabe jono otuuka Nyongoli ma niko muzimu Nkoli ma ndiko kitambo ekikulekinza okulekerera omuntu n'osiranga nga tuvuddeko eyo munnange bambalidde David Lutalo anti David Lutalo yakoze juzi yakola shoni emusala era yavuddeyo n'aba ng'ayogerako munnange naye bamwanukudde bibino David Lutalo ebyo byeweyogeza byonna tebiriimu ffe tuli wano ku internet tetunoonya likes na follow nedda twogera amazima abantu abagawulira ne bagawulira bye twogera ne babiteeka mu nkola ogamba lwaki abantu babiteeka mu nkola bye tubagamba kubanga babirabamu amakulu si balalu wasalawo okukolagana n'omutemu omutemu atemula abantu ate abantu abo batemula gwe gyokolera kati bayinza okwagaliza okubajjamu akasente ng'ate gwe okolagana n'abatemula olowooza abantu balalu bonze sijja ku lumu nyinza oyita eyo nenkuyambira omwana nze owange w'omusanga nga tomuyamba ate kyoba otegeera nti bye tukola wano ku internet oba bye twogera saawa zino kye tukola ebigendererwa kuyamba baana bo nabazzukulu bo mu omululu gwabasinga amaanyi muli busajja buli bwankwe nkubuulira muli buli bwankwe omululu gubali wano konoka ulaba okalaba ne bwesesa kaseka mululu mwerere na kulyango nagenzo labanga misa kisema kula mbwa kuolereza mumusonyiwe azale ekibya kiyongerera misa kisema kula nawe usana kusaba bana Uganda kisonyiwe oyino kusoko kwesabira ekisonyiwe then oliyoko kisabira omulala
mwe mukoledde kyeggwanga kwoyimirira n'ogamba bannayuganda mukole kino kikyokoledde eggwanga mwe mulowooza ensi olw'okuba musurvivingidde mu mulembe gw'omutemu mwe musurvivinze omulowooza we mulekawo omutemu abaana bammwe banaasurvivinga bino bye tukola tuli ku baana bammwe nabazzukulu bammwe betuyamba yensonga lwaki tulina obusungu bungi nnyo gye muli yensonga lwaki nzija nenkusabula nga tombuulira kubanga mmwe muyina okubaako ne kye mukolere abaana bammwe n'abazzukulu naye mubatuulidde omululu gubasinga amaanyi ebyafaayo temubisoma nti Kiggundu yali gavana wa Greenland Bank yali mugagga muzibu ng'abasinga kati saawa zino ayina kaki bwe mutatereeza nsi oyo gasiya yenna gwe mulowooza gwe mukuuma gwe mutekolere gwe muyina yenna agenda kuggwawo nkubuulira ajja kuggwawo abaana bo baboneebone ate nga tosobola bbiri obimalewo naye era n'osigala ng'osikaasika muli busajja buli bwankwe misakyo muli babi nnyo muli buli bwankwe ensi mugikoledde ki abatemula abantu si be mukolagana nabo temuzanya katemba ne muzanyazanya abantu katemba ate abantu ababafudde kye muli abantu be mugjeemu nga mwakasente be mwateekangayo ebivulu byammwe ne bajja ne bakuwa obutonotono bwe baba bafisiza kyokka ababatemula mmwe be mupepeya nabo ate mulowooza tuli basiru we mujja we mwekola buzabuza we mwenyereketa tuli wano kuyamba bantu bammwe abaana abo be muzaala be muleka mu maaso eyo bali bagamba nti mulaba nti ojjukira biri eri ebivumo tatawo bye yali anti bye bifudde eggwanga lino okutuuka bwe liri ng'olwo eggwanga lyaffe literedde nkubuulira tujja basabula tujja kugamba bannayuganda bajja kubaboola kubanga bannayuganda batuwulira ebbanga lye mumaze ku midiya mulowooza lwaki we mwogera bannayuganda bagamba lwaki bawuliriza ffe abaakajja olowooza lwaki olowooza balalu kubanga society temulina kye mwagigattako n'akamu mwe mwalyanga buli nga musikamu busisi temuzzaayo okitegedde tuli wano kwerwanako tayimu ya kugoba mutemu mwe mwagala mukolagane naye mutubaleke mirembe mbuka nti mutuleke ffe tweriire gasiya tetulina gwe tugenda kuleka Yes, tuli ku NCK TV. Subscribinga wabanga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.